Ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu omwaka guno, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yafuluma eggwanga n'agenda mu ggwanga lya Bugirimaani okujjanjabibwa. Ng'eno gye yava alyoka ayolekera eggwanga lya Namibia okuwummula n'okwongera okujjanjabibwa okusinziira ku biragiro by'abasawo. Eno gye yavudde akawungeezi k'eggulo okudda okw'aboobwe. Namonswa eyaniriziddwa abaana b'engoma n'ab'olulyo olulangira nga kw'otadde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Kyokka beena agenze okudda nga waliwo abantu ab'enjawulo abazze boogera ebikikinike ng'abamu baatuuka n'okugenda mu ggwanga li Namibia okulaba Namonswa. Bano Katikkiro tabadde na bigambo biwoomu gye bali. Nti waliwo abantu abatayagala Bwakabaka. Abo be mulaba aboogera ebya Swakaba ku mitimbagano be bamu ku bo. Bawendule era basasulwa ensimbi okuvvoola ennono n'ekitiibwa ky'Obwakabaka. Beefuula nti boogeza kwagala naye balimba. Abantu bano abawendule be babadde beekangabiriza ne bagenda ku bitebe bya Namibia mu mawanga ag'enjawulo ne beekola obusolosolo obutuswaza nga bagamba nti babanja Ssemaka. Era mu lukiiko lwa bannamawulire olutuuziddwa olwaleero ku Bulange Mmengo, Katikkiro atuuse n'okwetondera eggwanga li Namibia ku mbeera eno. Olw'Obwakabaka bwa Buganda neetondera gavumenti ya Namibia n'abantu ba Namibia bonna olw'enneeyisa y'abantu ab'olubatu abatalina buntu bulamu abeeraliikiriza ab'obuyinza mu nsi y'e Namibia so nga Ssebunnya bwa Musota gye yali awummulidde. Katikkiro era alambuludde ne ku by'okudda kwa Kabaka nga bwe byali bateesebwako edda nti wakudda ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno ng'ebyeggwanga li Namibia okugaana Ssemunywa okugira ng'abeera mu ggwanga lino bombo tebabimanyiiko. Bw'otaba mukungu gwe bakuwa ssabbiiti 2-3 oveeyo ofulume. Bw'obeera omukungu bakuwa ennaku 9. Kati bo baabikola mu ngeri era ng'abakozi ba gavumenti bwe babeera. Naye Kabaka ye yali amaze okuteekateeka okudda. Naffe nga tukimanyi nti akomawo nga tuteekateeka okudda. Era singa twali twagala nti bamwongere ennaku, sirowooza nti waliwo engeri yonna gye bandigaanye. Oba Kabaka munene ekyenkanidde awo gw'olaba n'ab'e Namibia bwe bamulabye ng'abazitoowerera. Okusinziira ku Katikkiro, obulamu bw'empologoma buli yaddeyaddeko wadde ng'akyali ku kuwabulwa kw'abasawo. Era nga bwe mwamulaba ng'ayogera embeera egenda etereera. Alabudde abantu okumya okutwala ensonga z'obulamu bwa Lukoma Nantawetwa ng'ez'olubalaato n'okwejalabya. Ensonga ezikwata ku Kabaka oba omuntu omulala yenna ez'obuntu ng'obulamu tezibeera nga mbaga. Era omusawo tasobola kwogera ku mulwadde we eri muntu yenna okuggyako nga gwajjanjaba yayagadde abeeko gw'agamba. Era alabudde Obwakabaka nga bwe waliwo abantu abatagaliza Buganda nga beeyongedde nnyo mu mbeera eno ebaddewo. Tulinayo n'abantu ab'ekikulu ekirala abakola ekiro n'emisana okunafuya oba okukoonaganya amasigo okutudde Obuganda. Abantu abaseketera Obwakabaka bali wano mu Buganda okusinga mu Kampala. Kyokka naffe tetutudde era tetujja kutunula butunuzi ng'omutanda waffe atyoboolwa. Era twagala Obuganda buwemuukiriza abo bonna abalya obuggalamatu olw'obwagazi bw'enswa. Kyokka babuziddwa ku Kyakabaka oba anaabeerawo ku matikkira ge agasembedde bw'ati bwazzeemu. Tusoosowaza bulamu bwa Kabaka. N'olwekyo ffe tuli ku by'abasawo bwe bagamba nti nno adde ku mirimu nammwe kye mwagala naye tujja kugendera ku by'abasawo. Newankubadde ekyo kyakomyewo akyali mu mikono gy'abasawo asobole okutereera obulungi. May God up. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.